tubalirizaako nnyo ku mukutu gwa Nurdin Ntege wamu ne Megaton Media muzze the Megaton gemanya ebintu bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye so olunaku olwaleero katufukasinge ku Josel Chameleone ne Alien Skin ebigambo bitambula balina gwe bakoonye endondi Pancha bamusaze ne bamukuba bubi nnyo nawulidde ennaku ndaba omusajja bambi akaaba naye ng'omusajja amukuba zino n'alinnya guno alinnya akakokola waliwo atuga waliwo akwata mu nsawo byabadde bigambo. Pancha yavaayo n'agamba ebigambo byali bingi ng'agamba nti mafia boss yamutusiza ku byalina motoka gy'avuga obugagga bw'alina kakati we batandika omuzoleya ajja kufa n'omuntu era gw'anaakwatako agenda muyisa bubi nnyo be bamusooseemu. Pancha nogola boyogola bakubye si wa bulijjo wakabi era abamukubye gwanaagwako yekka ng'ali yekka ajja kiwulira. Pancha mu vita one on one tazanyi sikakasa nti abamukubye basobola omufata one on one mukambwe yabategedde obaana balaba mu katambi bano bamukubye byaki mukakasambo kakaza tebeekwese mu kkubo wakati. Nze nno nabadde manye bakuba Ibra Kabadi Ibra tannafuna Kabadia tamanyi na waali Ibra tannafuna tebamukubye ye Kabadia naye ng'ogamba kimoze aze mwendi ndi bukalamu badde n'entambi awo Frank Ntambi agamba interview we eri wano Chameleone yamwogerako lumu taliddamu amwogerako birungi byeri yagamba Chameleone agenda aweza n'abantu batakyayogerako naye kati agenda kwogera kwani anaatuwa amawulire kati nedda ajja ffuna engeri gy'agawogerako kati amwogeddeeko mu bulungi ati mu maanyi yamulozaako era agambye nze ne Chameleone muwulidde ayogera ku basiima ogenze n'agamba obulamu bwe buli mu ngalo z'abasiima ogenze naye nanga neebazeeko mugaa neebazeeko lwaki nti nze awooyawooya basiima alina gwe yali agenda basi nze basiima ogenze mugambe bwatyo kati basiima omusirikirako amayi ye tazanyi basiima ogenze alidde eddira ennyo yetabeera mu kamera abeera eno kati gwemuleeti gwomukolako effujjo gwegwe omukolako effujjo n'okitegeera gwamanya kati Frank Ntambi yamulozaako n'abalala aboogera Frank Ntambi yayogerako ku basiima yayogera Kamiri yayogera ku basiima n'amugwikiriza ku Davira n'amusaba ku Davira n'amugamba ndaba mu face nzaani yenze basiima ogenzi ate nkukuba yali ajja mukuba yamukwatamu yamusika shisha mu kamwa nkunyumiza bya ddala nkunyumiza kyaliwo agambye atya tagandi ndi lwali lutalo nti alula agambye ani yamutaasa basiima ogenzi kati yagatta entale amusanga ku shisha n'agimusika mu bwali n'amugamba sebo ntunula mu face nzaani basiima ogenzi basiima lekisi nzaani wagambye eki ng'ali bw'ati ako baasi naye yamala ne bakkaanya mu buntu mayi musajja Ntambi ng'oggyeko ebiki musajja mukkakkamu naye talina nnyo buzibu ate bw'omugamba awulira tewamulaba yetondedde jeefu yakozaaki yawaddeyo miliyoni 10 yaziwaddeyo ze yamugamba amuwe ndowooza liggwe kati yamuwadde miliyoni 10 kiwe kyawedde n'amwetondera nga ye kivudde ku ntobo ya mutima gwe nga Jeff yeetonze ekitegeeza yeetonze yawandiika ebigambo bya luzungu awo nga bingi bwe biti budda TV zimukubira mbu bazikyusizeemu addeko luzungu lungi nina omukyala bamuyita Beeredde n'abeera eyo oba Dubai oba Saudi era naye yabadde agamba akatabo ka Irene Namubiru kano ke yafulumizza alina naye mwe yatuse naga singa nabo babawaayo ak'Oluganda ate Ntambi yabitereezezza Ntambi bannaalongo kitone bonna abakutte bw'ati akakyusa akakolera ku Channel 3 akakolera ewa Sakozi akolera ewa Kasuku ne ku Megatron ate enkya Nakaleesi tugenda katematema mu Luganda webali nkutegedde kigambo ku kigambo Ntambi akatabo ka Irene Namubiru mu Luganda nkutegedde nkutegedde basaasoma bano banawoomerwa emboona
akatabo abasoma naye nga just baagala bintu biri simplified anti ekyakibakoledde olunaku lwanca Megatron Media jja n'akatabo ne Irene Namubiru wa akatabo akakali Namubiru twakazeemu buli page buli chapter kati tubadde ku chapter 3 eje tukogeddeko olunaku olwaleero so bakere bugezi ku Megatron mama we yamubbisa byonna yamutuma mu dduuka kaakati tugende ku Chameleon bikomawo Chameleon omutuufu yaani kuba ndabye Ntambi ataatiisizza nnyo anti nkugambye nti Ntambi yageza bugezi ku deputy yakwatako obukwasi ku deputy n'akirozaako n'amanya nti olaba deputy mukambwe bw'ati ate olwedi master wanaayingira mu kintu director kati Chameleon omutuufu Jose Chameleon olina okuba nga otamidde nnyo olina okuba nga mu Uganda tobaddeemu oba nga oli w'amagye okola otya okweyimba mu Chameleon nga bintu birimu ekibuli olina okuba nga oli mubaaya nnyo okweyimba mu Chameleon nga musajja mutono nnyo anti kati abasajja omuntu okuba nga olina empire sigwe olina okuba bokisa sigwe abyenyigiramu okitegedde oba n'abantu gwoba eno ku top Chameleon kankoyo story ze edda waliwo club bagiyitanga Rouge awo nga bayitawo kuleerwe abamanyi mu kibuga wakati bayita leerwe bagimanyi abamanyi ku Esokona bamanyiwo abamanyi kati webagabira driving permit awo nga ku Victoria University kati bw'ogira ekibangiriza ekyo waliwo akakuba akakka ogwendooza ku Nassa Road kuluma Nassa kati wabeerangawo clubs awo nga 2 emu bagiyitanga Rouge Club Rouge eyo edda like 15 years ago 13 years ago Endongo yaliko nga kirabu yesalawo Club Rouge nga kirabu DJ gye bakoma okuba ennyimba zo mu kirabu babo w'amaanyi ne ku TV nga oluyimba kye kirufuula olw'amaanyi kati ekirala ne ba DJ era kati basalawo naye kyeŋŋamba nti luli nga n'okwepimamu ku maanyi ennyimba zo balina ozikuba muyingira mu kirabu bakubyeyo nnya zange the club silk ekuba shiru atudde kati waliwo DJ kati kankwebbato bwe zaali Good Life eyo ngemaze okujja yakuba neekuba kati Jeff Chiwa Ntambi gwatamanyi ono yabadde amunyodde yabadde amutidde olwo alina Good Life ekutteyo yayingiranga mu club silk najja ku Rouge n'ewalala naye ng'akikola atya baalinako DJ mu club silk erinnya ndyerabidde kati DJ oyo nga waliwo DJ Shir n'abaawo n'oyo DJ kati ngono DJ yasookamu okukubamu nga Shir tanajja ng'alina obudde bwe kati ng'enjawulo ziri 2 ono DJ yali amanyi okukuba ng'ayogera ne ku muzindaalo kati ate Shir nga ye akuba bukubi kati ono DJ n'afuuka wa Good Life ono yali amanyi okwogera naye nga ono indirect DJ nga kitegeeza yafunayo session mu club silk bwe baba bakuba yafunamu essaawa gyakuba top 10 songs of the week ayinamu obunyomero bwe nga yagitekamu omwo nga mukuba n'agamba kaakati namba emu n'akuba bread and butter olwo aba Good Life balinye ku top olwo Good Life yayingidde etudde wali Jeff Chiwa alinaanye wano DJ's box olukuba n'asooka akwokya 2 Jeff Chiwa ono 2 n'agamba ndowooza owulira omwana kyakuba omwana yakiteera
kati wano mutambula muli awo bwabuuza tugeze bano aba Chameleone aba Bebe Cool mulina luyimba ki anti ne namba 2 yaffe muba mukyali awo nga baleese bread and butter wedde yafunga yali wakabim promotion bread and butter wedde nga bayiyewo pollination ne namba 2 yaffe nkwongedde 10 ate ne 3 eyinza okubeenya kati awo n'aleetayo oluyimba namba 3 n'agende Nigeria P-Square Jeff yali tazannya si Jeff DJ azikuba bwayo zino Jeff ze yafuwanga sanyu DJ wakatera DJ azikuba bwayogerako ku muzindalo namba 3 ne tukuba P-Square tezanye chop my money DJ my money ne balukuba DJ my money okitegedde namba 4 zuwena namba 5 ne bafunayo olw'omunnauganda omulala namba 6 ate akubuzeewo good life kati mune babateekeyo mu namba 6 zaabwe okulaga amaanyi gaabwe mbiseera kati nga Shiru yaddaka takwata muzindaalo kati nga kye bakola DJ bw'amala okuba good life engamba bweti tuve wano tewanyuma ebinyuma biweddeyo nga Shiru olwayingidde ku tantebo yewa Chameleone bagamba tuve wano ebinyuma biweddeyo wano tewakyanyuma ebintu ebiddako byonna bibbawa olwo bagenda kuba nyumba z'aba Chameleone ba Bebe Cool ba Bobi Wine n'abayimbi abalala kati ne bakulaga nti sebo bo bajoozi ennyimba zaabwe zezinyuma ziri eziddako ne kirabo kati etandise okubowa naye nga nabo fan base bagiyine olwa amaanyi bayina abantu bakuba endulu neekuba nti kyekyo Moze Radio nga ate bajja ne babeererawo ddala mu silk okukakasa kati nga nti Silk Nkambwe nga Chameleone abeera wali Bebe Cool n'abeera wali Good Life wali Bobby n'ayitamu kolumu kaakati bakoze eyo empalana neesukka kati emyaka gitambudde akakatiba katambula kakyukamu katono Club Loge myaka ejo 2012 11 meka Chameleone ate yali mukambwe nnyo ng'ayina tune ku tune kaakati nga bwe mu promotion oga ne Rasta omanyi ekiriwo lwaki tetuwa DJ ono alabika bamuwa ssente oyo wa Silk tumuvuddeko tuli kwa Club Loge lwaki DJ ono tetumuwayo ku ssente kuba ne ba Chiwo Jeff Chiwo bamwokyayo ko Chameleone endongo yange ennungi yemalira ate n'obbawa bulijjo tetwagala kuwa muntu ssente twagala kusima muntu naye tetwagala kuwa muntu ssente ng'abamugula mbu tukubire ennyimba kyogala oluyimba lwange ennyimba zange embi nnungi Chameleone n'abyogera najja n'ayagala alabeko ndi basobola okukuba ennyimba ne batakuba ku nnyimba ze iyi endongo ekuba ennaku zitambudde n'agamba naye ekikulu nayo twagamba n'agamba bweba ye trend omuntu tumuwaayo mumwokyayo akasinga njagala tumuweyo gunze nayogedde naye kaakati kyeyakoze bwe tumuwa akakadde ate wiiki eno kigenda yitirira anti agenda kukuba zaffe zokka ez'abalala ng'asuulamu buki olaba competition yali awo ngulaga endongo bwe yali bweba tebuli busa olunaku balwalwanga lwakuna olunaku seri satin Club eyo Loge abagimanyi yalimu ebyaddala ngekuba negundi tebyaba ono gwe batta yaani ono ono gaye yali omubbi Sobi anti gundi yalinako negundi ne lifuti Club Loge ng'erinako lifuti ogirinnya kale nga Sobi yetamenyeka n'abantu bwe mugirinnya abateegera wano afuluma wano teeka wano saba za lifuti sente ze bali bagisoloza mumpe sente zange
Sobi yali mukambwe nga n'abaaka miliyoni ng'ayitawo okuyinga nga n'abaaka miliyoni abasolooza. Sobi yali yeesiga ng'asobola n'okujja nti kamiliyoni azze n'abantu bameka 12 1 2 3 egesa ebiseera bwe yali azze wali 4 5 abasigadde mubeeko kye mumpa atulina kamiliyoni nti agenze abasigadde mubeeko kye mumpaayo jukirayo olwayingidde kale andi Sobi yali mubaaya nnyo ng'asobola okujjayo n'akatambaala akanene akola atya musule wano essimu ng'alinga asolooza ebirabo yali tagenda tandika oleeta ekibbu nkugambye ng'akiteekawo awo ate nga tagenda talina gy'alaga akubba n'olaba n'okulaba akubbye waali ne bagamba omusajja nzibye wuuli wali. Sobi nga yali mubaaya nnyo. Sobi yali takubba nti yali akubba byakikukakasa nti nsobola ozikujjako nga sikozeseza lukujjukujju teyatambula teyaddukanga okujjako bino eby'omu kibuga wakati era abamu bamutya ng'asobola okubba omuntu tugeze ennakaseraawo nga katale n'atandika eggaali y'emisinde n'adduka n'ayita mu paaka n'ayambuka paka Mmengo ng'akubbye ebyafujjo nga bingi tugeze omuyindi abadde ayitawo n'amuggyako briefcase awo kasawo nga mulimu miliyoni ze nga 10 kati awo n'alyuka ayita Sobi yali asobola okudduka mayiro 5 nga tawumudde mayiro 10 nga tawumudde yali mubi nnyo dedire tough and dedire kaakati Sobi mukujjeko eri badde nkwadde kyabeeranga mu kirabu nti zabanga nkambwe kaakati kamiliyoni abaana bamwesibyeko n'amugamba meka kakadde kaako era najja n'atuulanga bw'atuulawo ekyana kyamukubayo oluyimba lumu ate yo mu namba 10 kyamukubayo oluyimba lumu ng'amaze kyo kyakakadde kakadde kagenze era n'akukakasa akuba good life kyali kijooga mujooge yakuba good life ate ono mulala oba sente tezaatuuka nkugaye zaatuuka byatuuka bitundu zituuka Jeff Kiwa ayingira kabaka alabeka yajja ne miliyoni 2 n'amugamba tobuzaabuzibwa kuba ennyimba sente muzirye kuba ennyimba kasigala akafu kuba ennyimba n'akuba ennyimba jjukira nga bulijjo oli yamanyi bamumanyiza wakati n'agaaka bano bakama bange good life kati balimba kole ntya Jeff Kiwa yali waddala nga business agiteekamu n'agikuba abantu mu maaso ne mugitegeera promotion one we mukambwe marketing mukambwe kumanya music atambula atya sikulira nga jja n'ebirere n'oga kyekyo ng'ayinza n'osanga bano abalyonna n'abagamba mulina sente mmwe buli lwondaba bwoti ngenda kuwa emitwalo emeka 5 yakikolako professor oyo nalukalala professor yamusala n'amugamba buli lwondaba ngenda kuwa emitwalo eki professor ng'ayitawo n'amugamba gwe kanya kwetooloola andijjukira atambula bwati anti yamugamba gwe kanya kimu weetooloole buli weetooloola nondaba ng'onguddeko 5 gyo ng'ali mu kinu ki professor yakikolako emirundi 4 n'akoowa oba n'akoowa omusajja kamuveeko yeetala ng'azimuwa nga buli lwamusanga professor yegwe nakusubiza 5 tolwayo wendi wano professor kyekyamutamu nze nga nyinza okumwetalako anti weetala n'oga omusajja akimala nze kyange tekimala ku ssente kati anti making sure kakadde rate muyino professor yamala okikola nga kimukakasamu mukakasa kimugamba Leon Island mulya eno nga tulina ssente buli wasala 5 ngenda kuwa emitwalo 5 buli lwonsa making sure buli lwonsanga nga tuli wano lujjebbi lwali luze ebiseera ebyo lujjebbi lwali mwetoolodde bwe ruti simanyi naye nkuwa kati omukulu bamukubayo oluyimba lumu akakadde kamu bakuba good life n'ennyimba endala ne bamukubayo ekitundu ky'oluyimba kimu n'agamba mutegedde naye tetuwa bantu ssente kati ndowooza abaawaayo ssente byawaayo bitundu sente tezaatuuka abaawaayo ssente baanonya kye bagamba omusajja nga tebakiraba kamiliyoni ye nadda mu bintu bye n'agenda mu clubs endala ye music w'amanyamulina n'atambula
omukulu bwe yamala endongo saawa 10 nannyuka 9 nannyuka n'atuuka ewaka oba yasulanga bonnamwayo oba wa aba yakayingira bw'ati eddakiika 2 kokoko nga tebakonkonyanga majambiya papapa nowa nnyondo bamubuuza yalidde akakadde baagala accountability abamugamba tubali twagala kakadde kaffe ate kaaki twabadde n'endagaano watusuubiza okukuba ennyimba zaffe tannabatumaku bagamba omusale tugenda mumugamba tutya naye nga bali bati namajambiya naggulawo eddirisa bannange kati leeta akakadde k'omusajja togenda kulya ssente nga tokoze ssente yazizza akakadde kaabwe ate wekyejja n'abakuba ku bwereere nga mwe bali batudde tebamugamba wosula tutegeddewo yazikuba eyo kodi kamiri bundi ya kamiri badayihadi ba kamiri be bagireeta yazikuba okumanya omuntu wasula omulala alayika yalijja kuba omutuuze oyo lijja ono bwemba siri sure asinziira ku rediyo Dembe FM omuziki anyonyola Chameleone bwali simanya biki wololololo nze tantiisa ate amanye endongo eno oyo musajja ngamanya aba presenter betwefuula ab'ekitalo oyo musajja omuzindalo guno ogulaba gupika ate oba okuba essimu ne bagamba ono tamutya boogedde ng'asigala jjonkera omusajja mwezi guyitawo aba mukati aka akasajja olwayongedde ayogerayo ku rediyo mpola mpola naye oluusi byayogera ne sirishuwa oba yalijja kuba mutuuze aye olunaku nga lutuuka ssaawa ze 9 ogw'ekiro sinnanga lumajambiya n'ennyondo owaayi ani oyo yani yono aliwa ffe abaali panda osusa okujjongera omusajja tosula wano osula wano oba si woosula byawe mwana nebimubuuza sigwejja kuba omutuuze geza bugeza wano si woosula tugenze naye Chameleone byomwogerako weebale andi bwakya yasenguse ennyumba yagifunirawo bwakya yasenguse bwakya yasenguse kiringanga abakubye pancha bami andi nambemu Chameleone kati nkuwa oyo DJ Maliko bafunayo olutalo sematalo nani ne Chameleone DJ Maliko nga yakola olutalo kamiri bali yaliwo olutalo lutabangawo gani alutaddewo balina omukyala awe ku Sheribba Kabalagala noze bagita Sheribba Kabalagala kati nnyiniyo yali mukazi waabwe bombi nga bonna badaliza yali mukyala waabwe Maika akuba n'omukulu akuba omukazi yegala basita mugagga ina kati ne bava mu ebyo sirishuwa baali bayaka naye nenga bogama nti tugenda mu kwano gwaffe otalo lujja lukula okuvaawo bwe lukula batandika okwekakasa ngani yakakasani nguga yaliyo na Irandi ne King Michael DJ Michael yayina group ye yali do bishi Michael yali waddala yali waddala bakoze olwo Kamiri yali ku lutinga ddaba Yanga Mulo Yanga Mulo mpozi yali wa Kamiri yali waliyo na Irandi bikuze olunaku lumu baasalako bateera Chameleone yateera DJ Mike eggaali yasanga Yanga Mulo atudde ku boneti y'emmotoka ye bw'ati waggulu ne kamugjamu n'engatto nno Yanga Mulo yazimugjamu Yanga Mulo no yazimugjamu n'azambala n'atuula waggulu ku boneti ye n'amugamba tujja kugiyingira emmotoka ye tojja kugiyingira
oba oli musajja giyingire Mike yamulabisa oba oli musajja giyingire. Nina n'omusajja wange omulala yali ku Freedom City awo nga yajjonkeddemu Koko Kamiiri ng'era muyimbi bo tebaamenyeka nabyo. Eggaali yeetuma era lipanda bo babaawo. Yajja ku mmotoka ye waapaakinze ng'amaze okuyimba bulungi nnyo ng'alina cruiser ye ne bagiyimirira maaso ne mabega. Erina akagundi akali wano k'olinnyirako olingire munda olina akatuulako bw'ati ne bamugamba totuwaayo na ku ssente naye tetwagala. Bamugamba ovuma nnyo omusajja ovuma nnyo omusajja atuwa ssente kati tuwe leero gwaba atuwa gw'otuwaayo yanyize bulijjo omuvumu takyatuwa ssente toyagala akole gw'atuwa naye ky'oba okola teweekwata mu nsawo. Tetwagala kooya mugagga katukwejjiremu ssente munviire mukole kinti ffe tugenda budde bwe tutayina naye wano weetuli bw'oba ogenda jangu otuule ng'abatunuulira bw'ati beetoledde emmotoka ye nga bakambwe era yeekuŋŋaanya n'abawaayo akakadde musajja atuwa ssente nti mugende. Ani gwe bajjako engatto ne bagisiba ku gundi DJ Michael bamujjako engatto ne bagisiba ku mmotoka ye DJ Michael. Michael nga yabonaabona naye alinako gwe yabonyaabonya Bobi Wine nga mubonyaabonya DJ Michael ng'abonyaabonya DJ Michael bagenda bagiyitanga olabe bw'ova ekibuye kirabu abagimanyi erinnya lidduse mu mutwe bw'ova ekibuye ng'oyambuka si Nnyondo nga wakava ekibuye yabeeranga wano nga ku Kyebusaabala shere eri awo waliwo kirabu yali awo ogitegedde opposite yajjako awo nga oba mu 26 yali just kirabu erinnya ndiera kirabu ng'eri awo ku kkubo Mike kati alinamu night akubamuko naye kati nga bakuba freestyle batuuka ku stage ne Mike alina interview yajja eyogererako batuuka ku Bobi Wine ajja ne Firebase bagundi batudde wali mu table Buchaman n'abalala Bobi ayingira mu DJ's box ekubye kati bataddemu ki track ekya freestyle okuba bw'owa munno bw'akuba kati Mike agisookamu agiwa Nubian Lee Nubian Lee agiwa Bobi Wine Bobi Wine anogizze wa Michael kati bw'amala bwebayiwa Bobi Wine Mike asubira microphone omuddiza baddiza Mickey genda eranda baddiza si Mickey baddiza Nubian Lee Mike amugamba nze nzirako nyinogira ko yenti mulenzi ffe tuliyimba ogira oli wali Bobi Wine agamba DJ Michael tamumanyi nali tuli basita katusobola yimba nayo nga bwoyimba beera wali erinda tugende weeyagale ko Michael eno night yange kaakati bamundiza Mike Bobi akubamu Mike amuga kati mumpe ku Mike ko ye nti yagenda bugenzi wa DJ wali n'abijjako n'amuga bizzeeko tebigenda kuddako tebigenda kuddako aye n'amugamba fuluma mugwanya King Mike agamba Bobi Wine mugwanya nga yali muka ne bakaayana awo bwe bakaayana n'amukwata Bobi Wine n'amubba amagezi n'amulaga nti ize ne bafuluma bulungi bombi DJ's box kaakati amutwala amusuula mu ggaali ya Firebase webadde etudde Firebase wetudde agamba olwamu ate abazzenga amugamba mulabe ekyali ono seba
andabisizza wali ku stage ajjeeko ebyuma ali mu ganga kati olwamusuulayo Michael story ye egamba gikebere ku TikTok agamba atyo Sirap ngani akuba Michael lindako yali mu ganga y'omusajja bayimiridde awo si ganga nti lyawo batudde awo butuuzi bukyamaani balopera bukyamaani n'abalala Sirap anti nevaayo era ekyo mu bantu abakyewanira mu Michael agamba nti oyo namulabisaako nze Bobi Wine oluyi namuganze nze wano eno night yange bwe kubira genda ku TikTok Michael nga yali mukambwe ati kaakati eyo embeera yaliwo Chameleone yalumbako Bobi Wine ku stage ng'agenze mukuba ye ani akuba and maybe waliwo erigambo ekiddako anyway eyo Bobi Wine story aginyumya Kameri oyamulaba nga ali ku stage awe katwawo kugundya ku masanyalaze si masanyalaze awo nga owasimba ebimotoka bya ate ya chain yeddako oziva kutemera butemezi Chameleone yani topapa bera mukakkamu otumala okumanya Chameleone yani tujja kulaba ekiddako otegedde twogere bitono luno olutalo bajja kulaba ekina andi nkubulira kijja nti ekijja si muntu yo abaani andi waliwo kifirimu kirimu gundi waliwo kifirimu ky'Abachina firimu ky'Abachina erinnya abantu bakiraba nnyo kifirimu ekyo kirimu omukazi bamuyita Landi Lady bagita Kung Fu Hustle abantu bagimanyi Kung Fu Hustle kati mulimu ttiimu mulimu abasajja baali bakibanda nga bayita ba Akisiganga bali abamalayo Akisiganga babeera n'amasuuti n'obukofiira buti kaakati nga balinayo muvu gye baakola enyuma mu muvu yaabwe ewa Landi Lady baakubirayo ko omuntu waabwe kati ne bajja bakebera ani abadde mu nteekateeka ani yakikoze nga kijja kityo kuba mu ba Akisiganga omuntu eyo incident endala oli yanyoba sigala n'amukasuka wabweru kati akaliro ne kakwata mu mutwe gw'omu nga batambula ng'alina enviiri zasaakaatidde omuliro ne gukwata ku mutwe kati ne bakyama balabe kivudde wa ani yakanyuze kale kigifuula nti erimu ekijja si muntu baali batambula nga baliko ekire waggulu kitambula nabo tebakubwa musana yoyo atali muntu yennyini nga bajja baali bajja obudde ne buziba kale nga batambula badde ne bakulaga ekire nabo kitambula nakyo kiti batambula kitambula bakulaga bazibizza ekijja si muntu kakati Chameleone ebimu stories zengunyuza abamu Bobi Wine yaginyumya ne bebekulu agimanyi ne Chameleone agimanyi baali mu kwekakasaamu bino ebyokukakasa ani asinga dano za 2 nga 2 oba 2 gumu awo Chameleone yazze Uganda ina Mama Mia awo yaliko ndonga butasamoyo oba alese Kagoma bebekulu ayina wawa kafitina n'abalala balina obuyimba bwabwe butonotono olwo tebannagula mmotoka abayimbi baalinyanga taxi seriously bakimanyi babinyumya byennyini abaaliwo batunyumeza baalinyanga taxi kaakati abakulu abo kye baakola waliwo show yali nga ya promotion nga y'amaanyi awo ekatwe ng'ekutta abantu bava eno bakoma eri Bobi Wine yali ku stage akooka musajja waffe Chameleone yali yaguze ka open roof buno bwebikulu omuntu n'afuluma wabwe kebikulidde ddala sinakuwaga ovuga ensi ekulabira ddala open roof kati nkunyumiza bintu bya myaka 24 emabega
kweje emyaka ali mwena nga okulaba olaba ebimotoka eri open kiba kyanjawo kizibu nnyo yagera oli ali ku stage najja n'ayita mu bantu wakati ne mu motoka eya open ensinga efa bufi ne baleka Bobi Wine ku stage bambi Bobi Wine yakaba erwerwo najja ne balabe ku muyimbi ajidde mu motoka ate open ayina n'obuviiri buli bwe buti ayina mama miye kubanga laddu era we bava okukola firebase Bebe Cool nani ne Bobby nga nadduka najja n'amuwaabira ewa Bebe Cool n'amugaba aba kamiliyoni muntu mubi nnyo omanya ndabisizza n'amugamba mati Bobi Wine tokaaba okaabira bwereere oyo omusajja tumusobola kwe kuyingira mu studio kukola funtula okitegedde olwo Kamiria ayina akamotoka ayina Dorotia omukazi muzungu buli bimwa bimala kati bwe bavaawo awo wajjawo ndoza kyali kigunda ky'omwaka ennakivubo nga kikwata ne kikola kiti banaye kyakubanga ekigunda kya simu banage kyakubanga sabigendamu ne ndabira tobalaba kati otegeka balina kye baategeka awo ne Kavumba oba erugogo bakijjawo ne bakkiriza abalabi baabe si bwerugogo lwaki tebalimu ne bakizza Kavumba kati ekya Kavumba kikola ali abantu baabe gye bajja ovo nno si ya muntu aliroko nnyo yakuzannya kaakati tuli mu kigunda kikutte olw'ensi abayimbi bali mu kukakasa ani wakabi Bobi Wine oyo agenda afunayo ko ku chain zino ezakabi ey'amaanyi olwo yagifunye yaddala seyemalayo naye nga yakabi erimu akakadde ka ssente ebiseera ebyakakadde okamanyi kubanga erina ebyaddala chain eyaddala eyinza okukwata emiliyoni 15 nga nyambadde kijegere eya asatu nga golo omutuufu nga ya mutwalo gwa $. omukulu agiguze beebazanga ani asooka ku stage njagala abe nga kyali ngende nnyingirewo njagala mbe nga nkola biki showbiz ezo kakasaamu munno wali Kamiliyoni bamuga omusajja kati olwo chain ekigambo kikuze mu matu g'abantu bu chain kyakabi nti oli ajambala aba oyo bulingi bagatu olwo Bobi Wine agifunye yajambala mugumu omukulu n'agikenga ne bamugamba ajja era ajambadde nti Kamiliyoni teyabonaabona n'agamba abalenzi abo nina emitwalo 5 agireeta ajja chain ku Bobi Wine oziwangudde kobo kwiso tolimba ojagala nga kuliko kyekiraga nti yeye tuleeterako omutwe nti njagala chain ye tumukole kinabaganze siina kye mwagaza njagala chain yalinga nasaaga ng'amanyi olwo bali mu kigunda ali baka stage apo yawo mu tent n'ababiibe ayinawo abalenzi awo abamu bino byadda Kamili okuva ddala ayina eggaali emukuuma ene osooka omaleyo yali ali awo ng'omwana amugamba yiino omukulu bakimujjako bati be bamanyi ate bagikujjako bali bakunyoola naye yali yeyo ye nkugambye era mu dakiika 3 endala Bobi Wine yali azze mu tenti ya Kamiliyoni ng'akimanyi n'amugamba abaana bo nno balabika batutte chain yange naye bagambe baginzi yali akimanya ayina capacity akikola n'amugamba tekisoboka etya batya nga bazze batya nga bakikola nga yagirina mu nsawo n'amugamba abalenzi bebaleka ebanzigyeko chain yange bagimugjamu ne bagitwalira Kamiliyoni yagimudiza bamala kuyimba tagiyimbira
Bamala kuyimba bagimuwankera namugamba naginoonyeza nno. Omukazi yazaala omwana Pulosi yazaala Mayanja yamugaa tujja giyimbira kyeyali ayagala ogiyimbira moti wano nze nzimba yayimba mukalu yayimbanga kataasumye sapuli so yoyo Kamili kati Kamili awo yayimbanga bwe yazze nga byonna byeyeetegese njagala njiyimbire nje mukonte ku kifuba yeewuuba yali mu nsawo y'ono wano namugaa yimba ku nnyimba zo. Kati luno luggwerawa ebyo nno bitugambye luno saagala dunyumyako tunyume Kamili nze nkuwadde bano aboogera Kamili ebigambo Kamiliyoni anti gwe weebuze lwaki tebamulumba nsembo yange yamulumba gwe wagambako nti nno waliwo eyamukolako ataaka teriiyo sikirabangako okitegedde kyekimufula ow'amaanyi kati anti geto nkugambye Kamiliyoni ali bw'ati Kamiliyoni oyo mugabi kituufu Bebekulu ng'ogyeko kirevu ya Bebekulu ey'okuyamba abantu ono ku ground tazannya naye Kamiliyoni yakkiriza nti abayaaye be bannannyini ndongo era agamba bo babayita bayaaye kati Kamiliyoni ye kyakola agamba ffenna tuli mu mulimu gwe gumu era ye alowooza nti abayaaye bano mu kifo ky'okubba nabo baba banoonya ssente kati ye bw'abasanga agamba ate mubba bantu mukwate akakadde kano mugabane mukwate abiri gano mugabane ate tasosola nti bano be bayaaye bemmanyi buli wasanga abayaaye bonna abeefuula mu bayaaye ssente zammwe zizino temubba abantu temubba abantu ye Kamiliyoni kaakati abayaaye bakikwata nti oyo mafiya bosi waabwe yadde bali bakigattako naye bagamba nti ffe nga ffe abayaaye ono yatulicognizinga abayaaye baagala nnyo bagabirira baagala omuntu atabasalira nnyo misango abagamba amanya nti balabika babbi naye ekibabbisa bo taba na ssente kambawe ssente baleke okukola ki okubba kaakati bo baakitwala nti Kamiliyoni waabwe tebaagala amugambako yensonga lwaki omwogerako muli n'abuuza ani namba emu wagambye ki wagambye ki kati ko Kamiliyoni kyekyo baba bakube ekintu kyonna era olumu n'amalira afuna mafune nti owaayi ono ffe tumuyisizaamu nti kiki lwaki yakugambye bw'ati kati ono vitaji walayi yabaddemu Scorpion King Scorpion King abeera awo n'akulabye kati ye apatrollinga awo era bwe omanyi oyina ekintu kyewakola ku Kamiliyoni dukawo anti yeekola awo balina patrol awo yayiwa eggaali awo yatwala RDC waawo Scorpion kakati ye yagiyiye eyo n'aganga kijja kitya ng'okitandika otya naye kyoba omanya kati kiri kyegambye nti nno ekijja si muntu buli muntu gwe noonyaye yali alukoze era levo kati olutalo lwasobola entalo za Kamiliyoni naye zasigala mu ba big 3 ezo tezirimu nti bagenda kwerumba tezibaayo Kamiliyoni agenda kulumba Bobi Wine agenda kulumba Bebekulu era bonna obalaba babikola dda kabe Bebekulu naye tebaagala bamanyiira bo bakimanyi kati gwe kyonna kyokola okikola olina amaanyi agamuvuma olina amaanyi agamukolimira naye biddirira gwe kakasaamuko gwe ng'oyagala okukakasa nino Kamiliyoni waddala gwe situlamukko ku ggaaliyo bw'oba ogamba ogirina gwe gisitula ogimutwalire waali olaba ekidde ekinaddirira gikutwalako anti gisitule kati gankuweyo Kamiliyoni omulala nga tuwunzika waliwo eyanyiiga n'aweerezako ku ggaali yali muyimbi egende kube ku basajja abo aba Kamili
kati nga batuukayo bagamba nti kati nga baba tebababulidde muntu gwe bagenda kuba ebagundi bagenda otuuka bosi bosi oba gundi ategeera kati Chameleone ye muntu akola ekintu nojja ewe gaali nekugamba lwaki temuteesezza muteese lwaki mwanditeesezza kubanga eggaali ekimanyi eri mukama waayo eggaali ekunyonyola okulwana tekugonjoola bizibu kugamba mwanditeesezza naye nga senga abadde mulala kati eggaali endala yalieni naye alieni weeryawo eri royo eri mukama waayo nnyo kuba naye agisovula ono omwana yabadde mukambwe nnyo ng'agamba Subaru byange n'ogiraba kati abawagizi ba Alien Skin nabo bali loyo oli mafia boss waabwe ababeererawo abawa buli kimu it is Alien Skin gw'oyinza okugamba nti ataddewoko ku ggaali eri solid nga tomanyiira Alien Skin womuwamanyirira bakuweerawo womumanyirira bakuweerawo era oli akugamba nti Alien oyogera otya ku Alien Skin gwani bamanye biki byabakolera eggaali ya Alien Skin gwe keera bukezo osoze busooza linnya lyo ku Alien Skin bw'otamwogerako tufuna bizibu bw'otoyogera ku Alien Skin tofuna bizibu bw'oyogera bubi ku Alien Skin okitegeera ate bo tebakoma ku ggaali ne ku social media ebikukwatako babikugirayo okukakasaamu nti toddamu tofunangamu enkenyera ekulowoozesa osobola okumanyira Alien Skin kuba Alien Skin kyakoze akikoledde emyaka 5 egiri solidi tavaako 5 nga buli lwakola oli agamba omwaka gujja tajja kuba oba oli awo ng'akuyiseemu kapati oba oli awo nga kakuba nowerijja nogamba tamanyi kuyimba oba oli awo ng'akubye tune ate abaana bakatikita oba oli awo ng'akubye tune nogamba mwagamba ono tamanyi kuyimba amanyi okuyimba nga talina luyimba luno King Saha yamwerijjamukko n'amulumba awo ku gundi ku Comedy Store mwezi nga gumwe mabega n'agamba talina nyimba ne beekakasa ne Saha naye n'eggaali bonna bayina ne kaakati kye baakola ogamba nti ogamba ozitowa baamugera ali ku stage anti ne bayingira akisiganga neeyingira eya Alien Skin ginoonye vidiyo eyo Comedy Store ateekamu Alien Skin King Saha Comedy Store ebisigadde ojja kumbulira otegere Alien Skin yaani naye nga ne Saha takola ki tasaaga kati bonna bye bamala obbikola ye Bebekulu yabikoowa ebyo ayina battalion namba y'amagye ajja n'ekimotoka ky'amagye anti bwati nga kikutte zinzimya n'emigemera wala yabajjawa ati nkugamba kati nina bempiseeko nga bali ku kimotoka bafu okitegedde nga balina patro yekuba funguwa balabala kali Bebekulu bwatu bwajja era buli muyaya agamba azze bide ekisajja kiyitewo musibe bulungi najja n'agikubira n'ogitegeera